Enyanja Albert esangibwa ku njegoyego za Uganda n'eggwanga lya Congo ku ludda olwa bugwanjuba kyokka ng'emanyiddwa nnyo ng'ekyasinzeko omenyi w'amateeka konokozesa envuba emenya amateeka. Seromos Kamturachi akulira ekibiina ekigatta abavubi ku nnyanja Albert ki Uganda Fisheries and Conservation Association agamba nti ng'abavubi baagala gavumenti bagatte mu bukulembeze obuddukanya ennyanja okwewala obulabbayo obufumbekedde ku nnyanja ekiviiriddeko okufiirwa ebyennyanja olw'envuba emenya amateeka. Management is just like sharing management responsibility between government and the people. Because they are making the law in Entebbe at the ministry, they are making the co-management law. Bakkiririza mu nzirukanya y'ennyanja eya bulijjo nga bakola wamu n'abakadde era y'ensonga lwaki baagala bagattibwe mu bukulembeze. Why the elders? These people they are people who have the experience, they have the traditional knowledge, conservation knowledge, that even if they caught the small fish, they would be able to say, leave it to go back to the water. But the youth now, who are now heading the committees, they want to get rich. Stephen Mbidde kamuvubi agamba nti n'amagye ge baateeka ku nnyanja okulwanyisa envuba embi nabo balabika omulimu gwabwe gubalemye olw'engeri gye bakolamu etaleeta magoba. Very many interventions that the government has put in place using soldiers to make sure that there is increased stocks. But the results even the recent one, the results are not yet out. They are not tangible results because we're expecting a lot of fish stocks. Paul Akero okuva Ministry y'ebyobuvubi mu ggombolola y'e Butyaba agamba nti abavubi okuva ku mwalo gw'e Walukuba e Buliisa bulijjo beemulugunya kubakwasisa amateeka g'envuba okuva e Congo aba bakijjanya nga babawa ebintu byabwe nga kw'ogasse n'okubasiba mu makomera. They meet with the operatives of Congo who capture them. When they capture them, they take them to Congo and they confiscate their lights, they confiscate their boat, their engine. Kati babaza ekiwandiiko kye baagala okutwalibwa President kye basuubira nti kijja kuyambako okusalawo bulungi. This document here, to be able to see how the elders will get involved. And this document we want to take it to His Excellency the President and show him that His Excellency, this is how we see as UVCA. Olukungaana luno olutegekeddwa ku Buliisa Community Hall lwetabiddwamu abavubi okuva e Pakwaki, Buliisa, Hoima, Kikuube, Kagaddi n'Entoroko. The call for our meeting here today